Nambole yakoze kibayita test matches 2 yakikola ku Wednesday ise omuntu yabadde wali nze ekisawe nakigendamu waliyo doctor nze sirwadda nyinza obutagenda Nambole nze ndaba wifusirefi nga bannange bagenze ne mbabuuza waki mwandese nga bali tewaliwo n'omwakuleka tebayinza kuleka gwe ensi yonna bagibuulidde Nambole is going to be open sente zigenda kubeera bwezi ekyo yinza okukyogera tuwakimwandese ne balanga bu sente bwa doga zali meke okuyingira mutwalo gumu okwegwa normal ordinary waki ordinary ekyo ekisaawe bajja kiyingira ku 5 buli muntu yenna ayingira ekisaawe kana afford njagala omutwalo kubeera mu VIP 10 zize sente ntuufu yes dola 3 dola 25 yes dola 3 kino bakiranga ne bagamba nti mujje kati interest zo ziri walala tolina interest za sports tolina interest za usage ya stadium kati nze ndi sports mwerere nate nnogenda okulaba ekisaawe ekikyusa ekitya ekirala ndi stakeholder mu kisaawe ninamu interest fufa ya nze yandeetera n'okundi ne dokita nemuwa fufa ffe batutuuza singa naye bali kubanga bamanyi tulina interest mu kyo kati naawe gwe tolina na interest gy'olaga bamalaga gabagabisimupiira wa naffe era twaguzanyiranga ewaffe kyaluganga tetwaguzanyirako wenkananga Nambole siyingira ekyo kisaawe sikiyingirangako nga ndi mu sports wear ekyo Nambole sizanyiranga mu mupiira wadde ogukwatako obukwasi wetinga guli Nambole nebino abazanyiro bakuba dimuula nagguka eno mu batuuze omupiira tegujjanga wendi kubanga nze nogukwatako nga badde baguzanya mba mmaze tinagukutteko nga badde baguzanya ekyaki bajja tukolerayo kimu bukibanga Afcon agenda kubeera wano batukolereyo omupiira interreligious council ne cabinet bakuzanyisa baani interreligious ndakulaba wekitiibwa Sheikh Ramadan Mubajje bwobolese akwate ku kanzo bwati ayingire mu kisaawe kasole teba minister Nambole bamukoze tannaba kugwera ddala yeetagayo emyezi emirala nga 3 naye ye bamukoze kuba nze namulimu emisana nga tannayakattaala nendaba omupiira mulamba nengukuba wali ate nemubeeramu n'ekiro nga yasettaala era nagwo nendaba mulamba bamukoze aba UPDF bamukoze ekyo mukive nako eri baji eyakayo flag ya Uganda wanji kakati awo tukugamba nti ate buuliriza nnyo ebirango banaddamu ne balanga ng'ogenda kati tuyinza kulagako maaso gaffe byegaalagamba nti tojja kulinnya ekyo kiri riyo eyo CAI ekyo kiri riyo kitapulini kino ekya bbulu kyolaba gyekiri nettala ezo zonna zolaba gyeziri zaaka nze nakirambudde munda n'ebweru nkugambye natuuse misana ng'omusana gwaka ng'omupiira gutambula ogwa Vipers ne timu endala ogwabadde gwabadde gwa mwenda kitundu akikiwale kakati ogwo nagulabye mulamba newabeerawo essaawa nnamba ey'okulinda omupiira oguddako nze ne nga tekati n'essaawa yakulambula interest zange ziri mu biyigo security passages zitwala abantu biki neŋŋenda ebweru nga ndi bweru ne basaaka amataala gonna ekisabo kyonna kyaka kyonna ebweru ne munda kyaka kubanga oguddako gwadde gulina kuzanyirwa ku bitaala ogwabadde ogwa KCCA ne Buulu wadde okutemyamu gati era yagalaga ng'oli negativu nnyo olujja bwe maze egwina nakusimula juzi twali twogera Nambole
dokita yaleeta Namboli yagenda Nakivubu ne tumala story yenna nga tujoogerako nga goli Nakivubu kizibu kye kimwera amazzi agavaawo galagaluddawo agavaawo ku kisaawe Namboli ali ku lusozi ati galagawa mu kisaawe mu nnyanja Victoria gatuukayo gatya Victoria ndi bwambu ate kakati omuntu ali mu Nambole yabaakola oyagala genda kola na bwayinginiya anti era kati kyova n'ebbiiro eri bali bagyogerako eya water harvesting osobola okutereeza wano n'ogira naye ng'ate babikola naye enkola ennungamu yeeno bw'obeera ku lusozi kola amakutu ugaweereza eneiba neneiba naye agaweereza eneiba neneiba agaweereza eneiba gatuuke gagenze ekinnawataka nga gabayingirira mu nyumba ate gatya omuntu nga yazimba mu pasagi y'amazzi gundi egwa pasagi erugwa ne mu kibuga wakati teyiiwo gatwala bandi gwolaba ku kwinizwe kati galagawa bwagame gakyaliwo wakyafuladingawo bagakoze ekyo bagalagiridde amanga gawulidde nnyo ekyo kyagezeseddwa yatonya emirundi n'emirundi kiba tusanze okukola ekintu bagalagiridde naye walala ekisaawe kyateredde kikisigaddemu butono nnyo nabadde njogera n'abakulu bonna nayogedde nabo Sewanyana nayogedde naye Magogo nayogedde naye n'abantu abalala abanene ne baminisita babiri nenjogera ne minisita ali mu gavumenti nenjogera ne minisita ali mu opposition bonna nayogedde nabo minisita owa sports ali mu shadow cabinet nayogedde naye ndadde ntudde naye ate dokita alina interest biri ng'ogyeko sports nti amulimu naye ate nekisaawe kyennyini era okukisaamu ekiteebwa kitekukolerwamu ebintu ebyamagezi bagezeseza empiira zonna ezifuuwa amazzi zonna ekisaawe nga kasita baawumudde ne bakola half ne bafuuwa amazzi ne gafuuwa nga gadde eri nebatuga nti kakati aluleete kikola AFCON tumulyawo ate tubayinza kujyawo ne bawona tukitutte kano kattiro era bano Uganda tubayinza kujja kuzanyira ne batutwalako ekikopo tekisoboka omuntu afiira mu kisaawa obuzibu kutusindika Kigali batusa mu gurupu y'Ekigali nga tugenze kuzanyirayo tudde ate ebirala ebi bisatu byokka ebiri ku ddaala eryo tuba tumukaze mu Uganda wano sawa bisatu babitumala sawa bisatu butugatako Nakivuba naye waali ekisaawe bakikoze nnyo Nakivuba naye group sitira kubeera meka ezikola ki mu tournament mu gundi nga AFCON tezibanga about 6 groups ate nze kakati lwaki onyingiza okuddamu ebintu ebizibu kati kyenoonya kwe kubala enamba y'ebisaawe byetwetaaga nedda mupiira bawadde nga East Africa anti bwe baba batuwadde nga East Africa buli omu bajjamu wakwota ye bamugambe Uganda leeta ebisaawe 2 oba 3 bwe tukola ogwo ne tugenda Nakivubo ne Peke tukikutudde wabeerawo omugagga kakati ali mu ssente n'agenda akola kaceeka n'akola ne ekyamasaka bakiyita batya recreation tumaze kyonna kibaagala bwe wabeerawo omulala ayinza otukolera Tororo ekisaawe ky'Etororo kyali kirungi nnyo Tororo bagamba waliwo kyebazimba wano ekirala kino kyebazimba wano kya mugagga ye azimba bintu bye azimba ekintu kyennyini azimba bintu bye yabalinze kiri eno okugenda gye wayita ng'ogenda ejuzi temusooka kyogerako kuba nyini kyo tayagala kukyogerako nnyo era tusirika